kiri Brian. Wendi Shiba. Ugamba otyo omukwano. Kyendi. Nengo mbuzeeko. Sinyo. Naawe olimba nnyo ombuzeeko. Engeri gye nkwagalamu era n'ombulako bw'otyo n'akasimu tokyankubira nako. Sinyo mukwano. Nawe manye engeri gye nkwagala. Yes, nkimanyi. Nkimanyi nti onjagala. Naye era mbeera gy'omanyi nti siri bulungi. Tokyanoonyaako tokyankubirako yadde akasimu ze naye manyi wafuna dda omukazi omulala. Omanyi embeera gye ndimu. Okuba bulungi nkimanyi naye era tujja kuguma naye sikyoba omanyi ankwagala. Naawe okimanyi bumanyi nkutya sirina ki naye nga nkwagala nnyo mukwano. Ate ontyako ki nga twagala? Okimanyi naawe omuntu nga talinamu kasente. Mwe abakazi mwagala abalinamu ku ssente. Naye olaba Brian, tekitegeeza nti kuba tolina ssente nti sigenda kwagala ate ssente love tebajagalako ssente okitegeera. Nze nkwagala nga ggwe omuntu nga ggwe bw'oli. Kyenva nkwagala. Naye ggwe onsuulirira nnyo sikutegeera. Olaba Shiba, wabula embeera ewaka eyo ne ndowooza kubire ku Shiba naye ngamba ayinza okunsabayo ekyebiri ate nga sikiyina. Ngamba kangume n'ebizibu byange. Nedda mukwano naye nsikusabanga ku ssente. Kati ojja ddi okundabako? Okujja ngenda okujja naye sobola kwereeta nga atompise nze olunaku lwonna lwongamba mba nsobola. Jangu. Nzije ddi. Jangu iki. Shiba. Wanje. Kati onookola ki naye wano? Ate olaba nkola ki? Amazima gennyini Shiba wangamba amazima nti omusajja ono wamukyawa. Ate bwe mukyawa muwalane. Mwana Shiba sikutegedde amazima gennyini. Ate tontegedde otyo no ex wankati muwalane kubanga ex wange twakyawagana tetwakyawagana mu movie. Toyina ky'osobola kuŋŋamba. Tewandi nkoze kino. Kiki ky'olabawo kye tukoze? Ono wamukyawa already. Kati wano mukolawo ki? Kati lindako tusanze mu lodge nti mwe tuli mwe tuwebase. Soko tunule we muli. Nange kennyini nkwekanze. Shiba neddamu. Kati olowooza ki kye ndowooza? Bw'atusangawo tuli mu kukola kituyimiridde ono ex wange twebuuzaako kiki ky'olaba? Ebbanga lyonna nzibye muzeeyi. Nkoze buli kimwe waka okusobola okufuna ssente amazima gennyini osobole okubeera obulungi. Shiba bino byonsasudde. Kati ky'olaba nsinjagala okukola ge mazima. Steve, nga bwe nkumanyi ggwe gonyooma emirimu toyagala kukola. Emirimu kimazima. Nanoonyeza emirimu gibuze bubuzi. Ngerawo nawe okimanyi kati senior 6. Gwe weesiimye nti olwokuba nti gwe weeyongerayo n'onsingako kyova wafuna omulimu. Nze nanoonya emirimu ne gimbula. Naye nze simanyi nakumanya kuba buli kyenkuyiyiza n'onsaba akasente ne nkakuwa n'okolamu ebintu byo birala nze onsobera toli straight. No, like olaba ngezaako ng'omuntu wabeera n'oyiiya biba bigaanye ne bigaanye biba biyiseemu ne biyitamu. Oyina otetenkanya obwongo n'ozze n'ozze nobeera ng'oyiiya. Patricia olaba obuzibu bw'olina okuba nti wamwe mulina ku ssente okusinga ffe nga we twali. Ng'olowooza buli kimu kyanguwa. Kati gwe byolabanga ebyangu kuffe waffe biba bizibu. Just ekitugatta ntwasoma ffenna kyekyo newe twasomera okweyesu yali basale. Steve wekwasa nnyo. Kale byandika lubye. Naye era nawe n'ogezaako n'oyiiyayiiya. Omuntu obwongo kale era obususako ekyo ky'oba okola ki? Okitegeera embeera neeyanguwa. Patricia wenkubula ebintu byengezezaako okukola mazima ne bigaana bugaanyi. Omuntu ne wakuwa ssente olina kwata emitwalo 5 n'engakuwa ngera ongamba bya mirimu ogende weetetenkanya. Saawa zino era ojja ekintu kyekimu era onkaabirira. Nze sibitegeera ebintu bye byannema otegeera. Nayingezaako era byakupanga genda bweru n'ebigaana bugaanyi oba kigaana nate kyanze basimanyi. Kati esimu eriwa gye nagulya smartphone. Esimu kati esimu egenda efa charging system. Atandise ebyo otandise era okupalapalanya ebigambo bye. Like banaye opalapalanya balwaki oli muyayiwo. Si mu kuseka naye wakuba nti gwotezeeko sipairi abayi wena ku face yeeyo. Nekituufu Steve nkwagala. Nawe okimanyi nkwagala nnyo naye opalapalanya nnyo ebigambo bingi nondetera kino nondetera kiri tompa maanyi. No. Anyway, mbadde kankubulira amazima ekyatutuusimu. Oya fast charging system n'engitwala wa makanika. Kati mukulu taata tokisimye obadde oyagala tugende mu nnyumba mu bosiimira? Bw'atyo bw'oyogera nze sisanyuse sisobola kukkiriza sisobola n'akatono kubanga amazima Shiba engeri gye nkwagalamu omuntu gwe wali obaddeko naye sisobola kuguma kubasanga wano kubanga amazima nkwagala
ono amazima gennyini talina kyagenda kukuwa sooka omutunuulire bw'afaanana naye yennyini talina zirya kikomando okuggyako okulanga enviiri Shiba ekyo sigenda kukikkiriza amazima gennyini mpulira obulumi ku mutima wabula meke nkubuulire tukole ekintu eki neesonyiwa twawukagane mu bulungi ze nzijako olwo olukongolo buli wonsanga n'omuntu gwenyumidde naye olowooza mwagala kuba tuuse n'okummalako emirembe nkwesonyiwe kuba onkambuwalira ate ono yayita nkambuwalira gw'onkambuwalira onfulanga omwana omuto kiki Shiba amazima wembanga byenjogedde bikunyiiziza sibigenderedde naye amazima nkwagala just embeera ya love ono tomwagala olwedde ono ex wange bebi ate bw'ogamba ekyo nedda bebi amazima nkwetaaga bw'obanga ddala kyaddala ono wamukyawa amazima gali nti kati birimbirese ekikulu naawe mpisaamu nnyo amaaso olwedde okimanyi namukyawa naye buli wonsanga naye n'oyomba n'olekana ze munaye ebyokunvuma sibyagala olwedde ono yayita nvuma sikuyisaamu maaso just nkwagala ne bw'olaba ng'omutima gwange gutambula gutundugga kubanga mpulira nga nkwagala onkubira mu musaayi njagala naye nkusaba sente n'ogaana ozimpa kati nkukolere ki leero nzireese zino sente oziraba ntetenkanyiza era nkozesezza bwongo kati gwe mulenzi olaba omukazi gwe weegomba engeri gye mulabiriramu kati bwe balabirira abakazi toddamu kwerigira ku mukazi wange kinga buli lunaku okolanga bw'oti amazima webale nnyo Mike tobolaba nkwagala nnyo gwe gwe nsinga okwagala kale kakati tugende ono talina magezi muveeko nze namwesonyiye dda naawe bimanyi oli wano mbadde malina okuntegera tojja kuntegera sikwoyo omulangira segamwenge gwotisse webaligula bakubulire kugenda ng'obanja obusente obutaliimu ye abafera bana akantu k'ogamba kubanja sente azifu gwe wekka abanja mu nsi ndeetaleetako obusiru naye kummwe abeewola nange eyeekolera ani musiru ati kati era omusiru asigala musiru embwa esigala mbwa gavumenti nga bagibanja sente nga bagibanja ne gwe n'ogenda ng'otubanja obusente obutaliimu musirusiru gwe empala kitale ekisonsome kino ekiwumba tutu ye kati kambuze buno obuntu bwe weeragisa bwagisa obutalinamu wadde pulaani mpa sente zange sente z'obanja zo ate nkulabula toddamu okugenda ng'obanja mukyala wange obusente obwo obutaliimu nemmala nziramu okulaba ng'oli ku mukyala wange omubanja ebyo ebyekitumbaafu bakubulire kuyimpabwa kalabe gw'omumpi bwotyo oyinza okudda ku mukyala wange ng'omubanja obusente obutaliimu mbwa ggwe wabula gwe gakulemye genda kutereeza byakika byewammwe ebikunywesa omwenge yonna n'ogangayira konna kaliŋŋanga olusubi naabwe kazuŋŋana obanyiwa kandwe naye lekeraawo tubanja sente z'ekitumbaafu makaniko oba ne bagiyiyayiya batya ne bakakana ne bagibuzaawo oba baagibba ne mbanja essimu nemugamba kale gyesimu tubireke Steve kakati gwe ki kyowulya kyosobola okukola mu mutima gwo ki kyosobola okukola kati awo kati nooyogeddeawo ebyo kati yesesa kati olaba nze nsobola okuba ebifaananyi kitege jjukira nange wetwali tusomera nali artist muzibu nkujjukira bulungi bakunnyomeza kati teeberezaamu nga nefunye kamera yange kuba kati olaba teri wa mazima wateetagisa bifaananyi baby shower introductions weddings birthdays njogere ki ekirala kakati ekiriwo
Kamera yandiwadde mu sente nga mmeka gye weetaaga? Kamera ndowooza kamu kitundu oba bubiri. Kamu kitundu oba bubiri? Okay, kati ngenda kufuniyo kasente. Okay. Ngenda kufuniya kasente. Awo byoyagala. Wena nakamwenyumwenyu kazze. Okay. Thank you. Sibu wange. Tumanya njafuna sente nkyaleko newammwe eyo. Ojja kukyala ewaffe? Neba neesimanyi. Ekituufu nkwagala. Neesimanyi wadaddi wange anaakukkiriza. Ebiviiri byonna byonna walayi simanyi. Olake enviiri tezina buzibu naawe. Daddi tajja kukkiriza naye nze nkwagala nga omuntu. Ebyokulya no bibyo bizze. Okay. Kawa kamere kabawoomere. Service yammwe ennungi. Ebyokulya byano birungi nnyo. Ntera okugjawoko. Okay. Yegupa kishokolindeko. Bino bya mmeka? Kubanga sirinaamu sente. Gw'omanyikiddwa toba na sente. Bwe lyanze nja kusasula era nga bulijjo bwenkola. Njafuna sente lumu nange nkuyiwemu. Nkimanyi. Twabeeranga ku ssomero ng'olina katono naye era ng'onfaako ku sente zo. Banayo nyiridde akasusu kano kekuttemu. Banaatubulira. Obanja sente meka? Obanja sente meka gwe musirusiru gwe? Sente zo tomanyi mukazi otazigambanga. Yogera sente z'obanja. Mmanja omutwalo gumu n'ekitundu. Nosasule. Kale bulira. Mutwalo gumu nkale ezo sente obwedda nzine wabbeeredeni. Obwedda nzirina. Kati ozinywedde wenna ogangayidde. Ate kati nywedde wo era mbadde nina okunywa. Kale n'omuwulira bw'avulungutana ng'agaayo ebikaawa. Mama sagala kumanyira. Ate nja bagobera ddala wano mugende obwavu bwammwe bubalume bubatuuke ne mu byenda kuba mpulirambako oyo. Ate n'otugobe ku bintu ebitegerekeka naye laba. Bino ebivundu by'otugoberako. Nga bulijjo nze mbawana bye mutunda nze nnabasembeza. Bagaayo osobola okunsiguukulula wano nze. Ate mukazi gw'olabiko oli mulogo. Mama nakasuli oli mulogo kubanga gwe buli kaseera bakasitoma oba nabo. Kubanga ffe tufuna bakasitoma tetukulaakulana gwe wekaakola laba akadaala ako kuliko ebintu. Tukwamu bugwi tukirira bw'oyambuka gwatuloga. Mukiro bwe mwenjeza ebigambo ffe twategeera ekiyitibwa okukola omulimu tugutwala nga mulimu tukeera kwekolerera. Kati mudda mu kuzunga buzunzi osiiba mu kunywa mu birabo. Kakaziko kako tekagala kutuula ku mulimu nakati kakavaawo kawuzza obugulu kagenze. Bwe munaavaawo mbu babaloga ffe twekolera. Mulowooza musobola kukyusa ki okusaba obusabi nga temukola? Mama Nyakasuli solomero belataliwo. Solomero ntabanga yaliza obwenzi. Mukyala wange ayinza okuba yayiza obwenzi. Kakati kyo essumu zakikulekadde ng'akindekera nga niyo omwo mulimu ebyo bye basibiramu ayinza n'okuba teyasibyewo nze nviira nja kukolagana ne mukazi ogwe mmanyi omulamu kuba kati gwe toliiko. Laba nno bwe kansuulira emmaali kazunza obukanzu oba kabulonda wakalengera olutalo kalinga ensu. AKASATTIRO Basatira